Omukazi Kate Aliniitwe yakoze ekikolwa kino eky'entiisa era nga ye n'abaana be basangiddwa mu nju nga bayiritira. Kwe kusindika oluggi kugensanza abaana beebase mu bubi era ntegeredde nti ki tebanywedde obutwa n'ensindika olwo ku kisenge nengenda mu kisenge kugenda okutuna ng'omwana akaba n'omwana akaba simulaba nempita mama Sandra nga nendaba nga yenyeenya kwe kukola ki kwe kudduka wali n'engamba abaliraano. Kate abadde n'abaana bana nga ababiri yajja nabo mu ddye wa Dan Talemwa so nga ababiri babba. Kitegeezeddwa nti omukazi ono yasooka kufumbirwa Kannungu mu bugwanjuba bwa Uganda gye yazaala abaana abakulu. Abadduukirize bagenze okutuuka ng'abaana babiri omukka guweddemu so nga ababiri ne nnyaabwe bali mu mbeera mbi ddala. Aliniitwe n'omwana omuto ow'emyezi 8 batwaliddwa ku kalwaliro k'oku kyalo ye omwana omukulu Sandra Kyoshabire ow'emyaka 10 n'addusibwa e Mulago yassiddwa ku kyuma ng'embeera mbi. Aliniitwe yagenze okulunga obulukuumi ng'amaze okuwandiika ekibaluwa mu lwe waabwe ng'ategeeza nga bw'alabye ennaku emala. Dan Talemwa ategeezezza nti tewabadde buzibu mu maka gaabwe. Naye namugaana okunywa omwenge, omwenge gubadde gumususse. Kati ne wajja waliwo ekibiina kye tulimu. Kati nabawo sente zibadde zijja nga zigenda okujja. Ate wakuba tezibadde tezinnaggwaayo. Nanga kati jo n'agamba mbu sente nazijjeyo ndaka ne nzikozesa. Kase sinazifuna. Ne obuuza memba waffe azitereka daga sinazifuna. Abatuuze babadde bakyalojja ennaku olwo omwana omuto n'azzibwa eka nga naye afudde. Kino kijja abatuuze mu mbeera ne baddukira ku kalwaliro nga baagala kugajambula Kate Aliniitwe era poliisi yetaasizza embeera. Poliisi omukazi ne mututte mu ddwaliro e Mulago ng'alabika n'amaanyi akyalina. Emirambo gy'abaana 3 nagyo gitwaliddwa mu ggwanika e Mulago. Honest Wisdom Kiyonga, NTV ku ssaawa emu.